Saalongo ebadde mu nteekateeka yange enoonya akalulu era neebaza Saalongo Richard Kimera wamu ne mukyala we olunaku lw'eggulo naye okulabika nga yantaddemu obuwagizi obw'amaanyi n'ennoonyezaako ku buwagizi awo mu kitundu naye ng'ate okuva emabega wonna zinaadde nakyewuunya nga nti nga kiyamaani wange owa ssatu obutanzeruukirira yabadde ki naye olunaku lw'eggulo yasobodde okungulira ku mafuta agakoze drive nga neebaza mpita mu bantu bange mwebaza nnyo nti yebale nnyo yebale ddala mukama mwekyasinga okwagala nyongera okwebaza akakiiko ke natandika nako kakulirwa Francis Kironde bonna nkeebaza olw'omulimu omunene gwe kakoze wamu ne bachairpersoni bonna ab'ebyalo ebigatta eggombolola y'e Bukakkata nti mbeebaza wadde wabaddewo ebirumira mu byalo bisatu e Makonzi n'ebyo bibaawo wabula kyensaba akakiiko k'ebyokulonda kwongera byetegereza mu NRM okulabika nga abantu babajja mu nkalla mu kitaabo kya Yellow Book n'ebyabadde era ensyo nkivumirira okulabika nga opponent wange yakozesezza omukisa abawagizi be okulagira baregistra ne babalagira nti temusoma abantu kubajja mu register mu Yellow Book wabula basimbe busimbi ku layini nga bakozesa omukisa okuva eno gye bamaze okulondera ne bagatta abantu baabwe wali era obwo bunafuna bulabye okusaidi yange ekyo tugenda kwongera okitereeza wamu ne komiti baganda bange bannabukakkata kansooke nnyongera okwebaza ennyo security eyadde ekulirwa DPC timwebala omulimu gwe mwakoze wamu na RDC kuba ekyamazima mwalaze obwerufu wadde Makonzi bagenze okikeerezi naye ogwo omulimu baawukoze naye nananyezaamu nnyo afande Kaayabula omulundi omulala tobangako Saidi kikyamu kubanga oba ojja kuleetera abantu okwetemaatema olunsi n'okuleetawo obukyayi mu bantu nga gwakulira ebyesecurity mu ggombolola y'e Bukakkata toyinza kuddira mwana oba kale opponent taba mwana n'omukkiriza n'ayuza register ng'akuli mu maaso register ya gavumenti oyo abadde alina kukwatirwawo mu bwangu ddala olw'okutereeza okussaamu empisa abantu baffe ab'e Bukakkata nga baagenti abalwanirira kadi y'NRM n'agiyuza ng'okimanyi ya gavumenti ng'omuli ku lusegere ate baŋŋambye ssebo gwe wamulagidde n'omulagira nti ekigundi kiyuze kyekigenda okuwanguzisa era n'akiyuza era nakunenyeza nnyo ekiro nga neebase nekkubira essimu egambe yensobi wagikoze eki wagikoze era olulala togiddamu tuba twagala okunyweza ebyokwerinda Mwami Kaayabula tweyanziza nnyo ekisanja kino nga nti ambasada tugamba tugende ku pakisi ate era nalabira omuwagizi y'omwera awawe otwabadde e Bukakkata kunnya era nga ayambadde tisaati ya ambasada Nsambu nemanya nti Nsambu ayinza okuba talina kyeyakuwa naye ayinza okuba yakuwa ku maanyi ge ku bantu abaali batandika bamukiririzamu mu Bukoto East ngenda okulaba ebipande Sabaduka akubye ebipande muganda wange nemuzaala Sabaduka nkimanyi nti mu kalulu kano taatawo singa waali singa era yakomawo ate nzijukira we yafiira taatawo nga babiri essaala baali tebali makambugu kubanga yali wamu ne Saalongo Richard Kimera nga bwe bali mu kalulu ako nkajjukira bulungi nnyo nnyini ddala ngenda okutegeera nga banga nti ebifaananyi ebyo byolaba mu gombolola ebya Sabaduka omubaka babiri Kityusaala Flaga Bearer eyamukubira ebipande ne muŋŋamba Kaayabula bwe tubeera mu ntalo zino zijjukira Flaga Bearer naawe yakutaddeko ettafaali mu kaluluko Kaayabula muzina kwegulise sebo mukulu w'ekumbule bakuwuliriza abalonzi bammwe nsanyinza kwagala bintu bya ntalo bulamu bwange kyotegeeza entalo ebyo ntwalabye aterezi wa ntalo kubanga tompuliriza bulungi Kaayabula
mpuliriza ekibuuzo kyange kibadde soko mpulirize bwe kumbu nze nkubiriza programu kayabula nze nyina akajja kino kale nkuwuliriza yogera bakuwulira nze nkubiriza programu kayabula kubuuza kibuuzo kyange nze kati yogera bakale bakuwulira kubanga ate kale nkuzizaawo kuba nze nakuyisa nkubuuza kibuuzo abantu batuwulira ekibuuzo kimbuuzizza nze nagezaako nnyo okulabika nga neteekamu ssente sina muntu andeese era entandikwa yange ne mukali akalulu akasooka sina mpadde 10 kye n'olwaleero nga kyessaagala kiki kwegendera ku mateeka g'abantu abamu okuŋŋamba njagala oda bweti njagala oda bweti nga nze nze kukolera abantu bonna kakati nagawulira amawulire ag'ebbalibbali ate gwe omuntu watuukira okuzimbira entaana ya taata wo golowooza ki abakuwagira ekitegeeza abakuwagira kati ate nga ddembe lye okuwagira oyo gw'owulira nga gw'oyagala nze alabika nga obuwagizi bwange tabwetaaga mu biseera by'okunoonya akalulu oli yamusembeza ng'era buli laaleye batambula bonna era nga Sebadduka yakola kyamaanyi okuleka nga asuula pakisi kalulu ako kubanga yali kampeyina w'ababiri Sebadduka kati nze saasobola kulabika nga neetaba ku lipaati nalinda anaayitamu gwe naakwatagana naye ng'akutte kaadi naye neggulo namubuulidde ne mugamba oli mubaka wange gwagwe olina kaadi naye tewandize mbantu bange bawahaagazo zize balodde mu mmotoka kubanga oyinza okuba okuneetaaga nange nina abawagizi abasobola okukuwanguza olunsi ng'oba nga mbayise n'obasinkana ekyamazima yampulirizza n'agenda mu mmotoka kuba bannabyabufuzi bazibu oba oyinza okubanga olunsi aze n'akatiike kati omusajja luliti yafunawo kalulu okiwulira nkuwulira kayabona naye bwe yaze n'abagwa mu kafuba beyagudde mu kafuba bebawadde Sebadduka obululu 7 kyeza bagenda mu maaso nga bonna agenda abawahaagahaaga bulu bwange bonna badde bugenzi ne mukomya ne mugamba maama ti kkiriza oli mubaka waffenna dda mu mmotoka fe tuleke twetwale kubanga namanya gwamukubisa ebipande era gwobadde ontawaanya namubuulidde nga simukweka n'omusonyiwa era nze nemusonyiwa kuba yebadde Katonda yagamba atasonyiwa talituuka mu bwakabaka bwa Katonda bayibuli bweyogera kati nze simanyi mpalana ya buli kadde ate nze babiri tanvumanga nange simuvumanga ate omuzaala goli Ssaalongo nze ndi taata we n'oyo Sebadduka ndi taata we kivula nze ngenda bakumaakuma abo abaana banneegatteko ne kayabula osi muganda okuba naye Ssaalongo kati oyo muganda wange osi naye ate kivula era muwabula tilwakuba muganda wange singa si muganda wange nanadde njogera biwanvu naye musaba akakkane mu mbeera y'obufuzi kubaffe tulina ekigendererwa nga tugenda kukulembera abantu ate ye gavumenti emusasula okumukyusa ate ffe tuli bataka tetuva ku kyalo kutadde amaka gaffe na buli kimu mwami kayabula awuliriza Impact FM nawulidde ennaku nnyo webaŋŋamba nti bakuwangulidde ku kyalo kyo kwennyini kwozaalwa koyina amakaago mwe mulina omusajja gwewa emitwalo 3 n'akasawo k'omuceere yina alaba omusana bituufu mwami kayabula bakuwangula kaakati omusajja oyo ssentebe wakyalo nesi wapate yaffe ate wapate ya DP era nti DP NRM bebamu ennaku zino kizibu ng'obimanyi bubwo NRM esigala NRM ne DP kati ate ayingira atya mu layini yammwe okulonda ate nga wa DP yali mukwano nnyo gwa Jjuuko kati timugoberera amateeka ga NRM kitegeeza pakisi ne bazenga mwetegereze mutuufu mwamuvuluganye bukakate eyo pakisi yosimbireyo ddala nkuwagidde owulidde kayabula aga nti aba DP bajja ne mulayini kitegeeza n'abanuupu balondola nkwata bulungi nkuwuliriza nabobulira gambye nti aba DP baali mu layini nati otugambye wabula nkugambye
nti oyo gwe nawa ssente oba obuyambi tetwetakisa bulangira bantu naye muntu wa DP si wa pate yaffe naye oli yali awagira tali mu register yalonze yabadde muwagizi ng'akuyegerako okitereeze bulungi okiwulira kaakati ate nga yali mukwano nnyo gwa Jjuuko ekyokuba mu mwenda nti kigana kuba na mukwano gwa Nuupu ekyo nkitegedde kayabula nawulira tukitegedde bulungi mumpulirize bulungi era munkwate bulungi kaakati sitya nnyo kwagala byenga bibiisa ku mpewo ekyo just kyabuntu nange nakireese nga neewuunya oli yali afiiriddwa ate si bye byomanyi nga nange mmanyi mukwano gwange nemuyambako nga mukazi we mulwadde nga emmotoka emutwala mudo nga si bya bino nti tuze mu byabufuzi emabega wonna munno mukabi muwa transport naye muyambako okutwala mukazi we mu ddwaliro nemuwa n'essente z'eddwaliro emitwalo 10 yatwalanga omulwadde kuba nze ndowooza nyinza okuba nga ndiko amafuta g'okugabira abantu naye nga si byabufuzi mutima gwange nti bino byenkola sibikola lwa bufuzi naye olw'okwagala abantu n'embeera gye nalimu wansi nange abantu bambeererawo nnyo mu bizibu eby'enjawulo sobanga omutima gwange gwakkiriza ne bwemba ne miliyoni nsobola okusigaza omutwalo naye nga mpaddeko abantu baffe okumpangula ennyini yadde ssentebe w'ekyalo era nze namuwangudde kubanga ekyalo abaganda be bonna abasinga bali ku kyalo okwo ng'ate Jjuuko wadde asimbira amaanyi bw'abanga yasobodde ofuna obulwana mu buna nenfuna 3 mu buna nansinga obululu 10 kitegeeza era mba sikyamaanyi ate nze nemuwangula ku kyalo ekiddako era obululu obungi era omuluka gw'essunga waguwulidde nga nawukulembere n'obululu 5 bwe nadde nsinga Sebadduka kitegeeza nti abantu bolowooza nti bajjuuko baali bajjuuko bonna essunga akabondo kasigadde awo k'abantu 10 bukayi kuba mwe muli abako mwe yali yazaala abaana Jjuuko yennyini mulimu ne baganda batabani be nabo baafunamu obuko kituufu ekyo kati awo nadde sobola kulwaniramu nnyo era saabanenyeza kwadde bawa bakodomi baabwe nti nze ekyandeeta mu bukulembeze sikuwalana wazira kugatta bantu era nsaba abantu mwenna ab'essunga batampakidde ku lubu nsaba twegatte musobole okulabika nga mumpa obuweereza kuba obuweereza bwange mbumanyi kuva mabega ate abasuubira nti banaakozesa okukonjera abantu batakoze bafuna obululu ate ze si bwenkola sisuubira kuvuma kubanga okukonjera omuntu Katonda abeerawo mu maaso go era nze nabasonyiye ab'essunga olw'ensobi gye baaguddemu olw'obutamanya olw'abantu abatasula mu ggombolola bakozesa ensobi ezo nze mbasonyiye obasonyi mbasaba twegatte tuweereze abantu baffe tubatuuseeko saavisi nga tuli omuntu omu nga tetulina mpalana n'abantu era nvumirira nnyo abantu ababiri abatalina namaka mu ggombolola abatalina adde enkoko 2 kikyotegeeze kayakula ssubi mbadde manyi nti balundirayo tebalina adde enkoko 2 ezitakula ewaka essubi nti baba balinamu akasiisira ak'ebbaati eri mu ggombolola ne bajja batabula eggombolola yaffe omu yafumbirwa na namwandu bireke abantu ate wabasonyiye kitegeeza bwoba wabasonyiye kitegeeza tubirekaawoampuliriza oli ku Impact FM radio lwasamayida wange mutabani wange Sebadduka mpulirize bulungi nga musaba tukwatagane andeetera abawagizi be tusobole obasinkana batwegatteko tusobole okubeera abaana b'enju emu tusobole okuvuganya agenda okujja gotannamanya bwe banaawa kaadi yenna tusobole omuvuganya nga tuli omuntu omu yensonga kinamuyozayozezza emabega awo
kuba ne yataddemu obudde era n'avuganya teri musota muto era ssebo namutidde yafunye amaanyi mangi gembadde simusuubiza musaba jja twegatteko tubeere omuntu omu tusobole okugatta abantu baffe nga tetwetemyetemye ate nensaba n'abantu bannoobwo abaagala bukakkata mwena bapate ezitali z'endaaleemu basaba mutwegatteko kuba enkulaakulana teba ya kibiina kimu tubeere omuntu omu tuddukanye bukakkata yaffe efaanane ebibuga ebirala era ekyuke ebeere ey'enjawulo mu byenkulaakulana. Kayabula ssentebe wa NRM teyalonze Ssaalongo Richard Kimera era teyakuwadde kalulu wanyiize saanyiize kabonero ki ako okubanga ssentebe omwe teyabalonze ate nga yabaddewo ng'ayimbira kyandibadde kinyiiza singa yakwata ekkubo oba n'agenda oponenti wange oba n'akwate oba nese badduka kyandimunyiizizza singa yasimba mu layini yange era okuba nti ali muntu omu tasobola kweyawuzaamu yasalawo nadda ebbali ffe n'atunuula ne twetwala ate nga yamwebaza nti yakola omulimo n'atuyita abantu 3 ku ggombolola omwalimu olukiiko lwalimu n'RDC RDC n'abakulembeze abagatta eggombolola ne tutuula nga twagala ku lw'obulungi bwa pate esigalemu omuntu omu okulabika nga tetwekutulakutula era yali kiyamaani w'eggombolola ye nakkiriza andekere obuweereza nsobole okulabika nga nvuganya naye neŋŋamba muganda wange nti nzikiriza mpeereze kuba nze najjako olwasooka ate ne byenkola obiwulira tebirimu binyigiriza muntu yenna nsaba tubeere omuntu omu muganda ye n'agamba ndi yali agenda kukkiriza ne waliwo akasimu akaamukubirwawo munda ne simanya kavuddewa negekulanga nze sikyavuddemu tugende mu maaso era saamunyigira era n'oba onoonyereza nnyo obutambi bwange sinaamu kintu kyonna kye namulumbamu kubanga mukwano gwange ekyamazima sebadduka nze mukwano gwange mutima gwange eggulu nawaddeawo nga tunyumyanyumyemu nga kabawuuba era naye ne waaba gambye awo tasobola kugamba nti Kayabula mulinako obulabe bwonna kuba tubadde afiirwa neŋŋenda nenfiirwa nayajja netwewerekera kale nsaba enkolagana yaffe ebaddewo emabega ekomewo tubeere nga tubeera omuntu omu mu ggombolola nga tetuliimu kwerumaaluma kigambo kyonna. Tweyanza nnyo Mwami Kayabula okusaba ko bakuwulidde